Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna bagifollowing nga bagita Fadi TV ugirembe baza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribe nga nemunyiga nekkade nembagamba nti comment section eri awo wansi awo so kontera obubaka mu comment section ate osigale ng'ogifollowinga full figure bitwengedde okubanga bitabuka ku side promoter afuuse promoter ebyategese ekivulu kya alien skin side zaawali erugugo full figure jjukira yavaayo nga yongera ku nsonga z'ekivulu ekyo ng'agamba mbu abantu basomba basombe wabula promoter Nobody events yavudde n'agamba full figure bw'oba oyagala nkusonyiwe bw'oyagala nkusonyiwe ebintu bijjeyo mu mateeka mu kooti njagala obukadde 3 nobody n'atabuse full figure omanyi alumba buli omu full figure yalumba buli omu olw'okubanga omwana we yamutuma erinnya lya Museveni alumba buli omu jjukira abasinga ennaku zino kyebatyamutya era kasuku yava n'amugamba gwe full figure nze nvaako nja kukuwemulawemula manyi full figure abasinga bamuvuma abamugambangako ng'abavumye ng'abasibya kikanga oluusi yakola ki yabatankuula ng'oluusi yabatankuula olw'okuba nti alina enkolagana ne gavumenti alumba buli omu ayisamba buli omu eggaali awemula buli omu avuma buli omu alina ekirala full figure olw'okubanga nti pasita Bujinga amwagala nnyo era ku Sawoti TV abantu bangi abakola okwemulugunya nga bagamba nti agobwe ne pasita Bujinga yagaana okubanga akola ki yagaana okubanga amugoba full figure agamba yalaba nti nno wabode nnyo wattabu nnyo wakabi nobati amugambye gwe full figure ogenda koma kunze okumanyira okusalawo yabitutte mu kooti ensonga azitutte mu kooti era avudde n'ayongera okubanga muwoninga n'agamba nti bw'aba ayagala ensonga azigyeyo mu kooti omusango agwe withdrawing agugyeyo akole ki amusasula obukadde 3 bwasose kuba 2.5 yayongeddeko 5 ne bufuuka 3 bwe bukadde bw'ayagala amugaba bw'otabumpa sigenda kugyayo nsonga ezo mu kooti njagala obeere akugamba njagala osembere ku nze nobati agamba nti full figure ayagala asembere ku ye kukwataakinga abantu era nobati agamba nti agenda fuukula nga full figure kuno bamusiba ne bamuteeka mu Kadukulu agamba nti agenda kivaanako nnyo kubanga agamba nti full figure nti yabadde ng'asibya banne agamba nti naye kuno agenda musibya agamba nti agenda musibya era agamba nti agenda okulaba ng'akinyigiriza anyigiza ekintu ekyo ekyokubanga full figure asibwa ensonga azinyigirize mpaka mbu ng'akwatiddwa biragwerawa full figure ennaku ntakyayogera ku nsonga eyo ndowooza yatiddemukko manyi abadde abeera ku Sawoti TV okwo n'alyoka alumba buli omu n'alyoka avuma buli omu ennaku zino agenda yeekontrolinga binaggwerawa naye nga nobati amugambye nti naamuwadde ebbanga ttono nnyo saawa busaawa bw'aba takoze eki bw'aba takeziganyizza na kumuwa ssente ezo agenda musinikira abasirikale era bwe mulaba full figure ng'ali mu Kadukulu temwewuunya byaba ku kivulu nobati yagamba nti full figure yakola ki yayogera ebya swakaba ku kivulu kye akakanya nga reputation ye agyonoonye bagamba nti abantu bwe basomba basombe abajja erugogo basomba jjukira kwolwo olunaku wali ekivulu ekirala wali ekivulu ekya alien skin ekivulu ekirala wali eky'omwami ali awo mwerabidde erinnya full figure y'omwami ogwe yalanganga n'ate bwe yamulanganga ate ng'akuba ekyabano ng'akikuba ebitoomi ekya nobati jjukira nobati yali promoter okwerugo atajjuka ekivulu bagamba nti kyamusala mbu abantu bajja naye tebaali bangi waliwo amabanga mangi bwe nabiwuliranga nga omanyi naawe embu nabiwuliranga byogerwa bagamba nti abantu baaliyo batono nti abasinga bayingirira bwereere era full figure y'omuku abakola ki abayogera ensonga nga bagamba tiketi nobati yagabiranga bwereere ensonga nti ye tayagala kubanga yeerabisa nti ekivulu teyakoze ki nti ekivulu tekyafunye bantu nobati eyo gwenjogerako atabuse full figure atabonangako omuntu amufuukira akayinja mu ngatto noona amufuukidde akayinja mu ngatto ate nobati agamba tayagala kwetonda kwa full figure ayagala kintu kimu ssente era yabitutedda mu kooti agaamuwadde saawa bwe kimulema okukola
ng'abasirikale bamunywa ng'amukwata kamba paka mu Kadukulu ng'amukwata kamba paka mu Kadukulu bajja simalire ye ensonga okuvayo ng'amaze kukola ki kusasula ssente ezo obukadde 3 oba anaazijjawa Nobert yagamba tayagala kumanya bakubeera ba minisita mikwano gye ba MP mikwano gye bamusondere ssente Nobert yagamba tayagala kumanya agala bukadde 3 bwaseko obukadde 2.5 bwaseko 2.5 ne kati yayongeddeko 5 agamba nti zaayagala nze ndinze ndabe full figure bw'anaalabika ng'ali mu Kadukulu nga Nobert yamututteyo njagala kulabako kubanga Nobert ayinza okuba ali mu kweperegesa nga tali serious ninze ndabe njagala kulaba reality saagala bigambo njagala kulaba ku reality njagala ndabe Nobert anaasobola okusibya full figure manyi full figure abadde asibya abalala abadde tebamusiba nga omuvumako ng'akusibya nga opera wali awa polisi ng'ekukaba ng'ekutwala mpaka mu Kadukulu kasuku bamu kwa abava ne bagamba nti gwe full figure sirina kyenkutyako bala basinga full figure byasibyanga bambi baalinga bwana bwa TikTok nga butya ngalaba tebuna kibunza mumukolako naye bana abala bagambye tifina kitukutyako balaga tebalina kibamutyako wadde n'ekimu tebagala mmanya no bwana bwamulaga ng'okutya naaba nga bulina mu ttaano nze kakala ng'abusibisizza ne kasuku yagamba gwe tujja kuzeekuba ozibanyono tujja kuzeesakata esikutya muneebyebyo full figure byebyo Pastor Bugingo yagaana omukola ki omumuza ku Soroti akera okufuna essenkubuge ne waleka bavuma abantu ku Soroti TV okwo waleka bavuma abantu naddala full figure oyo essenkubuge yamwonoona essenkubuge babeera okwo ne balyoka bongera full figure n'alyoka emula buli kiramu UCC simanyi kikyeriko ku nsonga zino naye nga tujjukira UCC yavaayo neewooninga mukulu Bugingo naye oba ali kuki tewali amanyi naye ng'ensonga zezimukozi zitambula kati kano ku mitimbagano egya social media bagita Faali TV jjukira Pastor Bugingo ava n'agamba nti tayinza goba full figure ekyo yakyogera agamba tayinza goba full figure nza full figure kyekyamudizaamu n'amaanyi agamba ne wempemula ne wenvumaani kubanga bano bonna ba Nobert yabavumiranga ku Soroti TV ku pulogulaamu yaabwe ey'okumakya eyo muneebyebyo mukuba ebitambula kadde kano mwongere okubanga munfollowinga ate musubscribinga munyigende kale bagita Faali TV abali mu ggwanga erya Iraq mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Oman nembeebaza nembagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale updates zomba nazo mba n'amawulire buli lunaku olujja ku nsi kuno each and every single day gwekyolidde okukola kikimu kyokka kunfollowinga bunanfollowinga no subscribinga nonyiga kale ojja kuba omaze gwebirala ng'obindekera bulekezi nja kuba nkwapodetinga buli lunaku kaso naakola ekyo kyenkugambye subscribinga onyige kale likinge ate commentinge ebirala bindekere ensonga zeezo full figure mukyana akangubi twali mulaba mu Kadukulu mpoziko nga Nobert ali mu kweperegeesa naye bw'abanga ali serious ebintu byaddala bya serious twandi mulaba mu Kadukulu simbabuulidde binaggwerawo binakomekera full figure anaakwata obukadde 3 n'abuwa Nobert anaagenda mu minisita ne bamukuŋŋaanyizaayo kasente ne ba MP ne bamuwaayo kasente onaawulira bukadde 3 obwo full figure agenda kubugiyawa kubanga Nobert agamba nti nnyabo nkooye ejjogolyo jira ekivulu tikyabaddewo Friday ewedde eyo ekivulu nga 21 kyabaddewo Friday ewedde nga 21 bukyabiriddewo ndowooza basirabidde ndowooza Friday ewedde bukyabiriddewo full figure alyoka ayogera ebyo ntino kyakola kino kyamusala Nobert n'agamba ogambye eki full figure n'agamba n'abantu tiketi wazibawanga bubi bayingiranga bwereere
nobody n'agamba gwe fulufiga tondaba kati kankuteekeko kye bayita eryanyi ojja kumpuliramu so nga kitodda mu kooti ninze kooti ndabe egenda kukola ki ennaku z'omwezi mmeka bagenda okuba nga batuula mu musango guno tunde tulabe binaabivudde ku sayidi eyo bafulufiga anaagenda mu Kadukulu oba anasasula obukadde 300 obwo nga Nobert bwakola ki bwakalambidde abali mu ggwanga erya Iraq mbatumireko abali Saudi Arabia ne mu kibuga Riyadh ne bagamba nti mwakola kyamaanyi abali ekkata mu Doha bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV gi comment section eryawo so kontete obubaka mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagita Fadi TV gimba ne updates amawulire banemba n'amawulire wano agalina vali kyolina okukola just kunfollowinga ate osubscribinga onyiga ekkade kubanga bw'ona subscribinga n'onyiga n'ekkade muntu wange ojja keepingibwa ng'oli updated buli lunaku olukya ku nsi kuno ojja si kyolina okuba nga okola fulufiga mukyala Nakangubi kawedde dda erisajja limutaddeko amaanyi yafunye dda bannamateeka balooya bali abanaliyambako okukuza ensonga zino bagamba nti bw'atazisasula agenda mu Kadukulu agenda mu kkomera kooti isirawo ekibonerezo kinabeemuwadde oba myezi ngijjo oba mwaka mulamba mu kkomera naye Nobert agamba ateeka okukisasulira bajja tuuka buli wamu era agamba tagenda kuwanika ekimu ku byo essente oba ekkomera bw'anaalema okumuwa essente ajja kufa okulaba nga amusibye nze ninze ndabe ebigenda okuba nga bikomekkerera byava ku kivulu fulufiga kwogera kivulu kya Nobert ekya alienskin kye bali bategese Lugogo fulufiga byagamba nti abantu bayingizanga babwere n'ettiketi bakola ki bagabanga ngabe zaali zabwerere abantu tebazigula bazibawangawo bikugwerere ebulungi